bagamba nti eyeterekera butera okukya era kirabika famire ya Museveni, famire ya Kagame kino ekintu bakitegeera era balina okulekawo omukululo kubanga bakimanye nti bo balina kutambuza military governments okusobola okubeezaawo obufuzi bwabwe mu Uganda ne Rwanda. Kakati Muhoozi tubadde tuli awo n'atukakasa era atulaze ebifaananyi nti mutabani we Ruhamya ono abadde nga ajja ayogerwako mpola mpola nti ali mu training eyakaasa mmeeme era nga asomera mu ttendekero ery'amaanyi erisangibwa e Bungereza lye bayita Sandhurst Military Academy. Kakati lino bwe twogera ku Sandhurst eno etwalibwanga erimu kwago amatendekero ag'amaanyi ennyo mu nsi yonna era agaweebwa ekitiibwa. Bwe twogera ku military academies lirabibwanga erimu kwago agali so prestigious. Kakati lino ettendekero litendese ba senior military officers bangi nnyo okuva mu luli oba endyo ennangira, abakulembeze ab'amaanyi ennyo okwetooloola ensi bonna bangi ku bo bayitidde eyo mu Sandhurst. Kakati bw'atyo Muhoozi Kainerugaba n'atukakasa nti mutabani we Private Ruhamya Kainerugaba ali mu kutendekebwa nkugambye kwakasa mmeeme ku prestigious Royal Training prestigious Royal Military Academy eyitibwa Sandhurst era nga eno esangibwa mu United Kingdom era nga kirabika bw'omala okutegeera ebyo wandibadde olinaanyaawo awo endowooza amangu egamba nti bano baagala kubeera nga ba extendinga oba babwanvuya ku legase yaabwe mu magye bagiyingize generation endala. Ekyo kitegeeza ki? Kubanga jjukira Museveni akwasa Muhoozi mutabani we ne Muhoozi wuno aleeta Ruhamya. Mmwe mugamba nti Museveni agenda ate anaatufuga paka anti kale kakati munnange ebyo nga bikyali awo nkyayongera okubeera nga nkuwa bwino akwatagana ku Ruhamya era agenda kudda nga takyali Private Ruhamya Kainerugaba ajja kuba ku ddala nnyo muganda wange era awo bagenda okusinzira okubeera nga bamukuza ng'ekitooke oba ng'ekijanjaalo naye nga teweerabira aba Maintenance Palace bano balina sola eza buli kika, sola eziri original, buli kintu kyonna kikyusa okiteeke ku sola. Nakugambako wano nti balina water heaters ez'omu binaabiru ezo no ziwuuta amasannyalaze naye gwe ziteeke ku sola. Oyaga kunaba kutuzi otwokya kozesa water heaters ez'omu binaabiru zikozesa sola. Balina CCTV cameras zino nga nazo zikozesa sola. Leka kwekwasa nti ate asaze gavuddeko footage nabadde simuline yanaabula. Balina security lights zikozesa sola zeeteekako zokka zejjako zokka zeziranzikiza na kitangaala. Balina water pumps zikozesa sola n'ebirala bingi ebikozesa sola naye gwe just babuulire bubuulizi buzito ki bw'oyagala. Balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna ne ttiimu yabakugesobola okuyambako installing. Ate nga Hillside View Apartments, zino apartments zinyirira nnyo zisangibwa ku Entebbe Road gye bayita ejjanyi ku kyaki. Wabula bw'otuuka e Namulanda ekitendo oba ekajjansi buuza nti ekkuba erintuusa ejjanyi ku kyaki lyeririwa. Eri e Namulanda ddungi nnyo kuba lya chorus. Ate teribuzaabuza litambula straight. Kakati nonno naye amasannyalaze tegavaako era nga ne transport wabeeredde okunona ku airport so nga ate wifi weeri okukosa n'okubeera nti n'omulirwano mulungi nnyo kwegamba wantu awali conducive. Amora Beauty bano bo balina shea butter basalawo okulwanyisa nkanyanya tokkiriza kumera nkanyanya. Amora Beauty balina shea butter ali organic ate ali mu chemical n'ebirala ebiyambako ku nsusu
eba Amara Beauty so nga ne doctor wano ku Uganda Taraji wali ku ndwadde ez'enjawulo temufa ndwadde gwe just saba namba njikuwe namba yange esembyawo 73 weri awo kwe saba namba ya doctor nja kuba njikuwa buwi kakati munnange yabadde tetiri busa bwe tutyo munnange post ku mukutu gwa X lunaku lwabadde lwakuna bwatyo Uganda Chief of Defence Forces n'awaana mutabani we engeri gy'akolamu ku Sandhurst Elite British Military Academy era n'agamba yakoseza ebigambo bino yagamba nti my beloved son mutabani wange omwagalwa gwenjagala ennyo Lwahamya is doing an excellent job in Sandhurst mulimu gwakola musufu nnyo mu ttendekero lya Sandhurst mbu all eno statement eno simanyi oba naye ategeera amakulu gaayo all good Ugandans should pray for him every day muhozi byaga nti bannayuganda mwenna abalungi mumusabire buli lunaku teebereza ate batabani baabo bewatta mu kalulu beweewaana kuba watugamba nti wabatta oyagala kwongera kukutta ate bo olowooza tebandiyagadde nabo okubeera nga babeera mu mbeera ennungi bwe naawe osabira wuwo kyokubera bagamba nti ebiseera ebisinga obungi kirungi omuntu abantu abamu nabo tubasabire okufa nabo bafiirwe tubasabire n'okufa kuba kati ye owe all good Ugandans kati bayita ba good Ugandans mubamanyi era beebo aba DNA kubanga eno Uganda yo naye ntera okubagamba era babagambanga nti Uganda polani weeri egiwamba bagiwamba naye kwegamba okugimunyunguliza ddala bagiteekemu generations endala naye nga za DNA ekyo mugenda mukiraba mpolampola babagoba ku ttaka babakoze buli kimu bizinesi bazimenye naye ate eno bwebabawola parish development model bagenda bawa ssente ezo zibayambeko abawejjere zibayambeko okukulaakulana ate no mu bizinesi bwe babumenya kaakati n'otunulira Munnayuganda ng'ali awo ng'awaana akuba engalo mukuba enduulu kaakati bonnange era nga bwe nkunyumiza bino muhozi yabitadde ku mukutu gwa X era bangi babaddeko kwabaddeko abawaana era nga bawaana naye teweerabira nti kaakati bwe tuli mu Uganda tulimu abantu ab'ebika eby'enjawulo era bannaffe abo bo bawaana buli kamu era n'akabi konna akali ku abo tebakalaba nomuga nti yatta abantu ne yewaana ti abatte baali bagwanidde okufa kaakati munnange bwatyo n'ateekako ebifaananyi nga bw'okiraba ekifaananyi kya Lwahamya ng'ali mu combat gear nga ali wamu n'abalala banne batraininga nabo oba baana b'abaani abo nga bali mu field exercise ku academy munnange bw'atyo muhoozi oluvannyuma n'asharinga ate ekifaananyi ekirala ekikyeka ennyininyini nga naye ali mu kutraininga mu nnaku ze bwe yabeera mu Sandhurst emyaka giweredde ddala awo kubanga emyaka giweredde ddala nno kubanga muhoozi emyaka yakagimalamu amagye yakagamalamu emyaka 31 oba I think 31 era kukinoonyerezaako wano kati kiriza kumpi decades 3 nga naye baamutwala mu Sandhurst atraininge kakati n'agamba nti father and son going through the same hardships mbu taata n'omwana bonna bayita mu bizibu byebimu okusoomozebwa kwekumu n'agamba separation by 27 years God bless Lwahamya asaba Katonda ayambe abulesinge mutabani we era n'agamba nti just emyaka 27 naye yali mu nsonga eyo bwefaanaganako bwetyo okitegeera naye asaba Katonda ataase mutabani we amuwe omukisa mutabani we naye ababa natta batte n'amala n'abakuŋŋaanyiza ssente n'esinde gyabwe annange n'abakuŋŋaanyiza ssente sebo n'ategekayo emisinde egyaba orphans kaakati munnange Sandhurst eno bwe tuba tugyogerako tuyinza ogyogerako ebintu bingi nnyo bwegamba kubanga eno erabwanga agamu kwaga amatendekero ag'ekitiibwa kugambye
mu nsi yonna ag'ekijaasi era nga nti basenior military officers bangi kugambye nti okuva mu royal families abakulembeze ab'amaanyi okwetooloola ensi yonna basomeddeyo bangi ku bo era wano nabadde neerawo ku kalisiti akatonotono boyinza okubeera nga otunulako waliwo British Prime Minister Sir Winston Churchill, waliwo King wa Jordan ayitibwa Abdallah II, ne babaawo omugenzi Sultan Qaboos bamuyita Qaboos owa Oman, ne babaawo eyali Emir owa Qatar ayitibwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ne babaawo King wa Bahrain bamuyita Hamad bin Isa Al Khalifa, ne babaawo eyaliko president wa Botswana Ian Khama, ne babaawo eyali president wa Nigeria ayitibwa head of state kugamba Nigeria yali president waayo Yakubu Gowon. Kakati akademi eno era etraininze n'abalala bangi nnyo bakomanda kwegamba twali wetwogerako mu nsi yonna bagamba nti waliwo ogwe bayita Field Marshal Bernard Montgomery ono yali w'amannyo mu World War II teebereza, ate era nga ne bamemba ba Royal Family eya Bungereza omuli ne Prince William okusa ne Prince Henry bonna munnange bayita mu Sandhurst, n'abalala international royals bangi nnyo babaddeyo mu Sandhurst. Kakati Muhoozi ye jjukira nti yeeyunga ku UPDF 1999 era yajjanga officer cadet, bagamba nti nedda mbu tewaliiwo ko kiraga nti yayingira amagye, just ndowooza baakyogerako bwogezi. Kakati mu 2000 n'agraduatinga mu Royal Military Academy eya Sandhurst era nga ono yajjanga second lieutenant, n'atandika kariya ye mu magye n'atandika okukozebwa ng'ekitooki. Oluvannyuma tumulaba nga commandinga Special Forces Command SFC era ng'akolanga oluvannyuma n'ajja n'akolanga commander owa Land Forces, kati essaawa eno wetwogerera CDF Chief of Defence Forces era General ajjudde. Kakati Luhamya okutraininga bwekityo okutegeera bino jjukira nti emabegako yalangiririra mutabani yali ayingidde amagye ga UPDF era nga akiraba ng'omukisa eri ennyumba ya Museveni oluvannyuma lw'emyaka 31 ye gye yakamala mu service nga Muhoozi Kainerugaba. Kakati ebyo byonna byonna munnange nti kasaano tubyogera tebinnagenda oba kutonda bakubeera ng'otegeera amakulu gaabyo, naye nti eyayogera ku Muhoozi project yajogera 2012-2013 sejjusa tuno tuli mu 2026 osobola naawe okutegeera nti kyali bwe kiti. Kakati Muhoozi nga bwe yeetegekera okukwata entebe ya kitaawe, kakati ate bwe batyo bakuleetera Luhamya ng'olowooza bapulaaninga singa tusigala tukyali babuyabuya basigala kubeera nga batufugira ebbanga lyenkana ki, kubanga batujja kugenda okutegeera pa Museveni yatugamba nti mu bizzukulu byalabiramu ddala ebimufaanana yali ategeeza nti ebiyinza okujja nabyo ne bitandika okubeera nga bikola ki nabyo nga byongerayo Musevenism. Katwogera ku Musevenism kale munnange ebyo ebito bibiri gwe oba okyali eyo njagala omanye nti luno terunaggwa bali mu kukwetegekera era ojja tuuka ekiseera munnange nga tolina kyakukola anti wasalawo weetuuleko, tolina kyakukola ogamba ati munnange tukesa lukyanga nkoko ya mutamiivu, tolina woobeera, tolina ssente,
tolinaawo kako yadde n'akamu okuleka okubeera ku street oba okugenda okukola mu factory. Okola night shift oba okola day. Era bwe ziwera ssaawa 11 ogenda okulaba ekibinja kifulumye kyakiyingira. Kati ate nga n'essente ze bakuwa ntono nnyo, ng'abaana bo tebalina we basomera, essente b'ofuna bubayamba kulya, ofuna $27,000 omwezi. Naye nga olinga musibe kuba olina okugenda mu time emanyikiddwa ate n'ofuna mu time emanyikiddwa. Kati abudde bw'olinawo awo bw'ofulumye olinako obw'okunyokesa wayasi n'ebirala. Era n'oddayo olumu n'ogatta nawo bakoyeko overtime akatonotono ate onookola ki muganda wange. Kati eyo gye tulaga singa tunayongera okubeera nga tweteerayo gwa naggamba, kubanga bagamba yeetegekera butera okukola ki okukya. Obwabwe bo bali mu kwetegekera era bujja kukya singa tuba tetufuddeeyo kugamba nti nedda.